Obubbi bw'emmotoka bufuuse ensonga mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga poliisi ekyagenda amaaso n'okukola ebikwekweto okwenje okusobola okulaba nate nga bakwata ababbi abo. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweesigira kinoganyiza nti bano bakwatiddwa era nga bakyagenda amaaso nga bugola okusobola okulaba nga bakola ebikwekweto babeere nga bakwata abatamanya ngamba bakyagenda amaaso n'okwagala okutwala ebatakoleredde. Abapoliisi bakoze ebikwekweto mwe bazuulidde emmotoka ezize zibbibwa nga bakazuulako 6. Okwanjula ebituukiddwako kukoleddwa Kibuli okusinziira ku mumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweesigira. Emmotoka 6 ze twakafunako mu wiiki emu oluvannyuma lw'okutandika ebikwekweto bino. Twagala obategeeza nti abazigu bano engeri gye babbamu emmotoka zino bakozesa pikipiki ezirondoola bannannyinizo bw'obaako w'opaakinga ne bajja ne bagiggula nga bakozesa bimasitaki ne basobola okuba nti no bagivuga. Olw'okuba nti no twateekawo kamera enkese ezisobola otuyamba okulondoola emmotoka enzibe balina we baziwummuliza nga tebanatandika kuzitemamu sipeeya. Oweesigira agamba nti emmotoka 5 bannyinizo baziddukidde n'anokolayo ebitundu awalabikidde obubbi buno. Tulina saafu UAQ 251 eno nga yabbibwa ku Parliamentary Avenue omwaka guno nga gutandika. Eno nga twagisanzeemu Bright Parking Yard Lugala. Tuba ne UBB 406 Toyota Hiace. Eno yabbibwa ku Equatorial Mall twagisanzeemu Nankolabye Church House Parking Yard. Ne tuba ne UAJ 08 Super Custom. Eno yabbibwa ku King Fahd twagisanze ku Mapeera Church e Kosovo. Ne tuba ne UBA 592 Super Custom. Eno nga yabbibwa ku Mapeera House twagisanze Lugala Kavuma Parking Yard. Ne tuba ne Prado UAZ 585E eno nga yabbibwa tetunabamanya we yabbibwa naye nga twagisanzeemu parking Lugala gye bayita Jordan Car Wash Parking. Ne tuba ne UAP 796 Toyota Noah eno nga yabbibwa ku William Street era nga twagisanze Nakawuka mu parking. So kikulaga nti no emmotoka ezisinga ziterekebwa mu bitundu eby'Elugala Nankolabye. Abazibba bazijja mu bifo gye bazisimba nga bino bibannyonnyoddwa abakwate era baakubasimba mu mbuga z'amateeka. Ababbi bangi era ng'ebikwekweto ebirala bikyagenda mu maaso n'ekigendero ekyokulaba nti nno tubajjayo bonna gye bali era nga n'ebirala bikyagenda mu maaso essaawa zino zenjogererako mu bitundu ebimu wano mu Kampala mu Makati. Waliwo n'emmotoka eyabbiddwa ku mukyala Kanyanya nga Zalabe oba nayo yazuuliddwa ekitanatuukibwako. Omwana nabalekawo nga booza as usual n'ingende wange nga bulijjo era bankubira nti emmotoka madamu tugimaze. Kati Paul okusaawa nga 2 nali ngireseeyo saawa emu ng'omwana asikali wa parking eyo nga nkubira essimu ng'agamba madamu gwokkiriza ono omwami ofulumya emmotoka. Nintegeererawo nti waliwo obuzibu kuba tewali muntu gwe nali ngambye okufulumya emmotoka. Okugenda okujja ku siini nga kanaabe oweeyo parking eyagyoza ate yagifulumya. Bya Ora Gabdiel, Salot TV, Omunyo.